ngo jali ayokeza buyinza tumuwe ekitiibwa omwana wa Mutesa alina obuyinza yekagwe tuwuliriza talina musinga kabaka waffe. Ekanzu kye kimu ku byambalo ebyatongozebwa okwambalwa ku mikolo gy'ennono obuwangwa mu Buganda nga bwe kituuka okugenda ku mukolo gwonna oguli mu lubiri. Omusajja emirembe agiwulira ayambadde ekanzu. Ekanzu yasikira olubugo olwayambalibwanga wabula ku mirembe gya Ssekabaka Ssuuna II eyawamala okusembeza Abawarabu be bajja n'olugoye lw'ekkanzu era n'alwegomba. Kwe kusalawo n'afuna abamu ku batuuze ne basomesebwa engeri ekkanzu zino gye zitungibwamu. Vincent Baligeya Katongole ow'Emmende nga y'omu ku beebuuzibwako ku ntunga y'amakanzu ag'ennono annyonnyola by'olina okugoberera ng'otunga ekkanzu entuufu ne bw'olina okubeera. Yateekwangako obusiira ku mikono okalabaako era oyinza okutwala ebbanga okusanga ekkanzu erina akasiira nga kano. Ate era ekkanzu eyaffe ey'edda ebeera ne kabba. Ekkanzu z'ennaku zino tezirina kabba. Kabba ke kantu kano ke bateekera muno munda. Baligeya agamba nti ekkanzu entuufu erina kutungibwa na ngalo okusobola okuggya ekifaananyi kyayo ekirungi, kyokka ng'agamba nti olw'okuba omulembe gw'abavubuka bangi bazze bakyusa mu ntunga y'ekkanzu kyagamba tebavudde ku nnono. Ekkanzu eyaffe eŋŋanda tetabisibwa kyalaani, bagitaba na ngalo. Kati ogiraba eno yonna ekkanzu teriiko kyalaani. Guno muyondo, kano yennongoosaamu y'ennaku zino eteri ya muyondo. Ono agamba nti abatunzi bangi tebamanyi bigobererwa ng'otunga ekkanzu ekiviiriddeko okutta omutindo gwayo. Baba ennaku zino ate baba batunga tebaaliira kkanzu muno munda muno nga bw'ogirabye eno tebagyaliira bati. Yeewunyizza abatandise okutunga ekkanzu nga bazisaako zipu. Kyagamba nti munono obeera ng'ayambadde olugoye olwa bulijjo era kiswaza okugenda ku mukolo gw'ennono ng'ogirimu. Ekkanzu eya zipu abantu bakopperedde bukopperezi, naye ekkanzu entuufu ey'obuwangwa yeeno ekkanzu ey'ekimeeme era erina eppeesa lyayo nga bw'obulaba. Baligeya agamba nti ekkanzu y'omuleera n'ekkanzu ya zipu byawukana mu bbeeyi wabula asimye Abaganda abakyalemedde ku nnono. Yozayoza eri baffe Ssaabasajja Kabaka musiima nnyo kati ŋŋanze ne bannanga abamu okutwalira wamu atukoze kinene nnyo okutukumira ku nnono. Ye Asiat Nalumansi akulira ekibiina kya Gali Awamu Kanzu Group annyonnyola engeri gye bazze batungamu amakanzu ne gasobola okubakuumira ku mutindo. Ngera bajonoona eddala abasinga obungi. Abamu bagitungisa kyalaani, osanga ekkanzu ng'oli agisatiddeyo naye ya kyalaani nga bino byonna bitaddeko kyalaani. Neffe eno tukyali n'omutindo guno tusobola okutunga ekkanzu tugitunga n'engalo. Agamba nti sizoni zigenze zikyuka kuba bano beesunga nnyo emikolo egibeera mu lubiri kuba abantu bagula amakanzu mu bungi. Aleka ekkanzu weekali kubanga emikolo egy'ennono okwanjula ku mbaga era buli omu otwala ki. Ye Muzeeyi Twalib Kabogoza ayogedde ku kitiibwa omuntu kyafuna ng'ayambadde ekkanzu ey'omuleera. Byesisemba kanzu tebaali gigyemu bimu okugeza ng'emiribooli. Omuribooli guno gulina bwe guyamba ekkanzu obutakola kundi wansi. Ate Florence Nakanwagi mwanyina wa Stanley Kasozi agamba nti ebbanga lyamaze ng'atunga amakanzu abantu bava mu bitundu by'ewala ne bagenda emmende olw'omutindo gwe batungirako amakanzu. Weesa ekitiibwa ng'abako bazze awaka nga mugenda okukyala obajje ku bufumbo gye mugenda okujja mu mwannyoko gy'awasa omukyala muyina okwambala amakanzu. Wabula alina byasabye Mengo Esseekesira okwongera okukuuma ekitiibwa ky'ekkanzu n'ayozayoza Ssaabasajja okutuuka ku matikira ga 32. Mire yaffe ya taata waffe Ernest Balizza Kiwemmende Nalubi tuyozaayoza Kabaka okukuuma taata waffe Stanley Kasozi baamunaanika. Kabaka tukuyozaayoza okubeerayo bulungi. William Mutyaba yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.